Thank you very much. Like we've been telling you, today's court session has just confirmed what has been said all along, that the state is behind all this. I had opportunity to talk to Mr. Chibalama, and he whispered to me that he was abducted by the military. And as you also, it is clear that the army commander of this country is behind this, and of course the state is behind it. Mr. Chibalama claims that we have not stood with him on account of the video that was seen by the public. He denied it with me, and yes, he denied it under oath. I want to ask all of you, peace-loving Ugandans in Uganda and all over the country, pray for Mr. Chibalama. Those who can demand for his freedom, please demand for that freedom. I told Mr. Chibalama that I've ever been in the situation that he's in when I was illegally detained under military custody in Arua. And I told him to be strong. Unfortunately, we don't have the same strength levels. So I'm praying for you, not just to castigate Chibalama, but to pray for him, to demand for his freedom. I've already introduced a discussion, and together as a team we're going to discuss with our legal team to see what we can do to help Mr. Chibalama, because he's clearly under detention and is not expressing his free will. According to those people that are saying that you did not Uganda. Basebo ne banyabo kyemulabye mu kooti kyongedde okukakasa kye tubadde twogerako ebbanga lyonna. Mwami Chibalama byayogera si bibye. Mwami Chibalama muwambe. Mwami Chibalama yakwatibwa amagye, yawambibwa amagye. Ba amagye gasooka kwegaana naye era mwalaba amagye nga bayisa olunaku lumu nga mutaddewo pressure gavayo ne gakkiriza tigamukwata newankubadde kikolebwa mu bumenyi bw'amateeka. Nfunye omukisa n'enjogerako ne mwami Chibalama, era abannamawulire abamu mbadde mulaba nga twogera naye, n'ambuulira mu kaama bye tujja obbawa mu bujjuvu gye bujja. N'antegeeza nti babadde batulugunyizibwa. He told me they have been tortured and they continue to undergo torture. Babadde babatulugunya, n'angamba bwe mba njagala okulaba amazima singa mbadde nsobola okulaba enjala eziri mu bigere ebyo. Ambuulidde nti babatulugunyiza ne bamugyamu olwala mu bigere n'ebirala bingi bye babakoze. N'antegeeza nti tasobola kwogera na ddembe lye, era ekitono kyasobodde okwogerako kukakasa nti eyo vidiyo gye bamukozesa ng'ali ku mudumu gwa mundu bagimukozesa mu bukyamu. Njagala obbasaba mwenna bannayuganda bali mu Uganda n'okwetoola ensi yonna, musabire nnyo mwami Chibalama. Abasobola okubanja eddembe lya mwami Chibalama mu muyambe muli bangi. Mutegeeza nti nali mbaddeko mu mbeera gy'alimu nga bankwatidde mu balakisi y'amagye mu Arua nga bakikola mu bumenyi bw'amateeka. Era ne mutegeeza nti bwayimirira n'amavu mazima n'ayogera ekituufu abantu bajja kumubeererawo. Mwami Chibalama newankubadde akyali mu kutiisibwatiisibwa, saawa zino omulabye amagye ge gamuleese ate ne gamugyawo nga tewali okumala wiiki 2 namba, tewali kifo ky'amateeka kye bagamba nti mwe bamusibidde. So musabire nnyo mwami Chibalama. Ekisembayo njagala okutegeeza mwami Museveni ti bino byonna byokola Abaamini baabikola, Abasadaamu baabikola, Abagadafi baabikola, Bamugabe baabikola, naye baamaliriza bagenze. Ffe boodiringa nabo tulina obudde bwonna, tulina amaanyi gonna, ate tulina n'omutima gwonna ogukulwanyisa n'effugaalyo ebbi paka nga tugobye mu ggwanga lyaffe Uganda nga tuzizaawo emirembe mu Uganda. Finally, I want to send this message to Mr. Museveni. You can do all this, but remember you're not the first. Gaddafi did it, Mugabe did it, Omar el-Bashir did it, and all other dictators did it. But finally, they failed. And you will fall. Thank you very much. You're now able to tell that he has been coerced and pushed into this situation. The evidence he has given is that he is a captive of the state. The evidence he has given is so revealing as to the participation of the security forces of this country in the politics and management of political parties. Mr. Chibalama owns and confirms the information we had. He had a meeting with the CDF, of all people, the CDF, in his office, discussing politics and how to retract his evidence. He has since been held in custody. He has revealed today how much he has been tortured. He has pleaded with the country to help him get free.
So Mr. Chibalama, under normal circumstances, would be a candidate for asylum. We want to invite everybody to pray for Mzee Chibalama. Just because he negotiated the entry into his party of vibrant men and women, vibrant men Ugandans into his party, is offensive enough to the security forces of this country. Musajja mkulu w'emyaka 59 ng'akaaba alajana nti government bannansi mumuyambe adde ewuwe afune emirembe mu mbeera ya bulijjo. Mwami Kibalama kati olwaleero yandibadde munoonyi wa bubudamu abantu awalala. Tubadde tubagamba engeri amagye g'eggwanga gye geenyigira mu byobufuzi bw'eggwanga ebyawulayawula mu bantu. Akubuulidde engeri ki CDF General David Muhoozi engeri gye yamutwala mu ofiisi ye n'amuyita bamuwambye atandike okwogera naye ebyobufuzi era okuva olwo n'awambibwa. Uganda yeetaaga okusabira, Kibalama yeetaaga okusabira, naye n'obuswavu obukyadde ku mimwa gy'abannaffe abaddukanya ensi eno. Byatubuulidde bye ŋŋenda nabyo, byatatubuulidde sigenda nabyo, naye akugambye ne bye bamwogeza mu katambi ak'obuwaze n'agamba nti ekibiina ye yali akitunda. Akugambye tewaliiwo supermarket mwe batunda bibiina bya bufuzi. Several President. Mutabani kulikayo. Mutabani kulikayo. Thank you.